hadithi ya Abdullah ibn Umar eno nabbi yatuga hadithi ento sintufu eraga nti waliwo socialism nga baganda bakyogera nti waliwo okusosola. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انكحي أسامة. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها انكحي أسامة وانكحي أسامة. فاطمة بنت قيس رضي الله عنها مشالة مقريش نالولونجي ومكة yali mchala mbalagavu nnyo ate nga muwala muto. Bwe batuka okusenguka okuva e Makka ogenda e Madiina yali mchala mufumbo nebba. Ne basenguka nga babagobye waka olw'okutola shahada ne bagenda ne beegatta ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. N'asenguka nebba. Batuuka e Madiina ne bafuna obuzibu mu bufumbo ne baawukana. Kati nalulungi ono nga tena waasula nga talina wakubeera n'agende wa mukama we Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti ya Rasulallah mukwano gwe yanta naye sina wakusula. Ekyali eky'omutawaana nga buli omu amutya kubanga yali mubalagavu nga ne Nabbi yennyini sallallahu alaihi wasallam tasula mutwala mu maka ge kuwangaala naye abakyala bajja bataataaganya. Yali mwana muwala mubalagavu nnyo Fatima binti Qais al-Qurashiyya yali mukyala mu Quraish agatta kabira ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalo ekyokuyiga tumala gakomboza baana babuwala baleeta waka mulwokuba ennyumba nnene. Kagira abeerako awo wallahi munaku namusanze ku muzikiti ne imaamu nga tena wasula ateeka omukyala wo ku tension. Tulifenna Nabbi kennyini sallallahu alaihi wasallam ayina amaka mangi yaganise esembereza Fatima binti Qais nse. Naagana omuteeke we naagana omuteeke wa Abubakari naagana omuteeke nga bulwala bawonna n'alowooza paka we yajjukira nti alinayo omusajja we omwaziinya atalaba Abdullahi ibn Maktum radiyallahu anhu. Yali musajja mufumbo alina n'abaana. N'amugamba nti omanyi nti ogendaga kusula ow'omwami oyo wantalaba era kijja n'okuwa emirembe olimenga kubeera mujiribaabu buli kaseera kubanga talaba n'omukyala we tajja kweraliikirira batakulaba nti oli mubalagavu. Tuli fenna omwo nno mulimu emirimu nti imaamu abantu abamu gojjo bafunye basula kubanga buuyo agambye e Makka twavaayo najja nebazi antadde mu Madiina sina gwe mmanyimu n'ogu famire yange eri Makka kati gwamiri wange kati gomanyi gye ninasulanga. Niyo omwana ono omuwala aba ali eyo wa Abdullahi ibn Maktum assistant wa Bilal n'afuna abaami abamwogereza. Ekyewuunyisa bonna nga bajeno mwalimu Muawiya ibn Abi Sufyan ne Abi Jahami. Omwana ono omuwala n'asanga obuzibu nga bonna abaagala kubanga balina ebitendo byebimu bannaddiini balwanyi namige batya Allah tabaraka wa taala. Nagende wa Nabbi namugamba nti ya Rasulallah inna Aba Jahami wa Muawiya khatabani. Basajja bo babiri banjogereza naye nemeddwa okulondako bonna ndaba balungi balina ebitendo bifa byonna nonderaako ani abampoowa. Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'abamugana bombi namugamba nti amma Muawiya fasulukun la mala la. Muawiya ebyawaleeti mu finance tayimiridde bulungi sinza kukkiriza gendayo mukyala mulungi nnyo ajja kulabya obwavu. Wa Aba Jahamin la yadau asaahu an atiqi. Ate ye Aba Jahami muntu wakukuba akuba bakyala omuggo teguva ku kibegabega. Riwaya ezimu ziga nti yali mutambuze wa safaari. Edda okutambula safaari basibanga akagugu n'akassa ku muggo nassa wano akagugu nga kabeera eri akagugu emabega. Namugamba nti walakin ankihi Usama. Zamagezi genkuwa fumbirwa Usama bin Zaid.
Usama bun Zaid gwamugamba si Muwarabu, musajja muddugavu. Ekyo kimu. Naye jeno Usama bun Zaid general mulwanyi namige. Ekyokubiri yali mawula. Yaliko tata we yali muddu ne babatale babeera awo. Yali aweereza mu maka ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Omukyala aga nti fakarihtuhu, oyo nga nze mutamwa. Ekisooka si wa langi yange. Bali abanjogereza ba langi yange Bawarabu nga nze, kubanga Muawiya ibn Abi Sufyan musajja mu Quraish, Munnamakka. Fatima binti Qais atugamba nze Nabbi namugaba abaami balala babiri kwabannondera, yabasazaamu busaza nandeetera ate mulala. Si wa langi yange, si wa kabira yange. Ekirala tanjogerezanga nako. Bano basajja banjogereza bampadde n'ebirabo mbiridde. Naye bwe yasiriikirira kyabanga kizibu nnyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam okulondera ekintu, kuba ntalonda bubi. Alonda bubi oyo abala obubi nti yabala bubi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam abala obubi. Najjukira akantu ako n'agala naye bw'abanga Nabbi yannondedde kangende n'omwana omulenzi ono jeno Usama bun Zaid radiyallahu anhu. Agamba oluvannyuma ffe tubyogera wano mu bufunzi naye byatwalanga ebbanga. Wandibadde ofumbira Usama kale kansooka enzirayo ndabe naki, lwakuba ffe tubiisa mu bufunzi. Oluvannyuma yadda n'amugamba nti ya Rasulallah, ndiredde okugenda ne jeno Usama bun Zaid radiyallahu anhu. Kati hadithi eraga nti tekiina buzibu kabira kuva eno. Kati Usama musajja muddugavu awasa mukyala Muwarabu ate Omukuraishi aviira ddala mu kabira ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era aga nti nafumbirwa Usama ne ŋŋenda ngwa mu nnyanja y'emirembe paka kufa. Omuvubuka omuddugavu oli yalina emirembe egitagambika. Fatima binti Qais al-Qurashiyya, mukyala mu Quraish, afumbirwa Usama bun Zaidi omusaayi omutabiika oguva mu Ethiopia. Usama jeno okulaga nti mu Busiraamu temuli mu byakabira, nti kakati kijja kitya. Oyo w'engulu tetuyinza kuwa muvubuka w'engulu mwana waffe, anti wano waffe bebiri wano bebiri haramu. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Ye Allah ewuwa ab'ebbeeyi battaqwa, so si kabira gundi oba langi gundi. Tekigaana. Kati hadithi eno eya Fatima binti Qais omukyalo mu Quraish eyafumbirwa jeno Usama bun Zaid, omu ku bagaadi ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam, kubanga olusi Usama Nabbi yakyusanga bagaadi mu ntalo. Olusi Usama yabanga ku gaadi ne Bilal. Weewuunye ebintu bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'alonda bagaadi bonna baddugavu. Bilal jangu wano ne Usama jangu wano, kati tugende. Naye nga waliwo abalwanyi namige abakkalaye. Yalinga ayigiriza ffe tetusosola kala, bwe tuba tusokola emirimu ffenna tukola. Tetusosola langi. Bwe yatuuka mu Fatih Makka n'ayingira mu Kaaba. Bwe yatuukanga olutalo kuwamba Makka luwedde, ne bayita Uthman yalina ebisumuluzo bya Kaaba, namugaba giggulewo. Yayingira na Bilal na Usama nga bombi baddugavu. Ekifo eky'ebbeeyi yakiyingiramu baddu, abaali abaddu. Abawarabu ne basigala ebweru bonna. Bakhalid bajjeno ba Khalid ibn al-Walid ba Umar ibn al-Khattab nga bwe bali awo, yayingira n'abasajja babiri abaddugavu bokka, kubanga ebali babadde bagaadi be mu lutalo olwo. Era ne bayimira ebbali ne bamutundira n'asalira akabiri. Bwe baafulumayo, Abdullahi ibn Umar n'ajja mangu wa Bilal n'ambuuza nti wayi omukulu kikyakoze mu Kaaba omwo. Bilal n'asirika ye n'amuvaako n'agenda ewa Usama n'ambuuza wayi omukulu kikyakoze mu Kaaba, n'amugamba asaddira akabiri. Naye kyewuunyisa yayingira n'abaddugavu babiri. Ate nga bonna baki obangako nno omuddugavu naye ng'ate waliko omuddu kyabanga kya wansi nnyo nnyo nnyo.
naye nabbi yalinga atuyigiriza sallallahu alaihi wasallam nti ffe tetusosola kala. Investor Uthman ibn Affan radiyallahu yali investor ng'atula ku lusaniya lwe lumu n'abaddu, ng'atula ku lusaniya lwe lumu n'abasula mu muzikiti nga tebalinako wakusula, n'alya emmere nabo. Wano waffe kisoboka? Weba mujjanjabira wokka gwe tolinnyawo kuba tozirina. Kati genda oyambuka eri ku KI simanyi KHI simanyi ani. Genda oyambukeyo olabe. Pozi oya kutunda kibanja kyonna eri antonde ebitaka lyonna olitunda. Omulundi no gumu guba. Naye nabbi yatulaga nga ye sallallahu alaihi wasallam ne abategera obusiraamu. Bannange bino byonna biri mu kantu ako. Kutegeera la ilaha illallah. Kyekitumenya. Naye byolaba Sheikh Guni n'asomesa omusomo ate abasiraamu bennyini ne bamuvumaavuma kalunsambu yali ku kantu ako. La ilaha illallah tennatuulayo. Bebe etuddeyo ate ng'okaya naki. Tuli ffenna? Oli nakugamba nti nze Bosa sirya ndiga. Nze Ismaila Bosa sirya ndiga. Kyokka Ismaila Bosa oyo yennyini olw'obwononefu bw'alina ng'ate atemesa wali ku mbizi kilo 3. Aba alina amagezi oyo. Allah byaganye okulya ate byatemeza byakkiriza nti oyo la ilaha illa liba yatulayo. Kisoboka? Innama harrama alaykum almaytata waddam wa lahmul khinzir. Bannange bino nabifuula haramu mu byo ennyama y'embizzi. Ate endiga n'agikkiriza gwe nga toga nsikola ki? Nze Bosa. Ya ayyuha nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak. Ya ayyuha nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak. Gwange nabbi lwaki ofuula haramu Allah byafuula halali. Olaba Allah anenya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali afudde omubisi gw'enjuki haramu. Allah n'amunenya nti oluyinza ati okufuula haramu nga nze nagukkiriza. Banenya nabbi sallallahu alaihi wasallam nga gwoyogera. Oyo gwe banenyiza omumanyi. Khayru khalqillah. Kitonde kya Allah ekisinga ebbeeyi mu duniya ne mu ggulu yamunenya. Essula mweri mu Qur'an suratu Tahrimi ng'etandika. Obuzibu buliriddawa la ilaha illa Allah tennakwatamu. Nga bwe nkugambye n'atemesa ku mbizzi ate naganze Bosa. Yakuleeta mawano. Ago mawano ge nnyini endiga bwe ne baffe tetuyingirawo. Sallallahu alaihi ya Rabbi. Kakati Usama bin Zaid yewangulira omwana omuwala Omwarabu ate nga nalulungi yayitibwanga Fatima binti Qais al-Qurashiyya yali mukyala mu Quraish agatta kabira ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'afumbira omwami eyali omuddu n'ava mu buddu n'afuuka mawula era gwe yabeera naye mpaka kufa. Kati hadithi yetulaga tewali buzibu kabira eno okuwasa mu kabira eri. Obuzibu buli adaati obutakwatagana. Adaati neeyisa ezimu ziyinza obutasemberegana ne zibaviirako obutakkaanya. Naye oba onoozigumira tewali buzibu. Tulabeko ku bavubuka abaleese abaana abawala nga bajja mu mawanga malala ne bamutwala abuuze nazaala we ne bamuwa omukeeka n'asitamako omusitami. Nazaala n'adduka emisinde. Oli amanyi ntebe bamuwadde omukeeka yasitamako buki tabimanyi ebyomukeeka. Kati olwokuba muleese mawanga malala mugagumire tabimanyi ebyo ebyomukeeka oba mumutendeke. Kati ate Nazaala yalabanga mawano gennyini omwana omuwala ayagala kunzita ono kunzita okutula bwotyo tamanyi. Manyi kutula ku ntebe ate okugulu n'akuteeka okukunako bw'ati. Naam, ndamu hadith. Fatima binti Qais tugende nti mukyala mu Quraish munna Makka
asibukira ddala Makka naye yali asenguse. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انكحي أسامة. Usama bin Zaid taata we Zaid bin Harith ayogerwako mu Quran, falamma qada Zaidun minha wataran zawajnakaha. Oyo taata wa Usama, bonna basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam, omwana ne taata bonna basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam, ate bajeno baduumizi b'amagye. Naam. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه وكان حجاما. kakati eno hadith gyaleese eyogera ku baana abalenzi abajja okuwasa ng'omulimu gwa wansi. Wakana hajjaman, yali mulumisi. Hajjama twalabye bibalumika. Akati ya Banu Bayada, Banu Bayada yali kabira ya Bei Madina, ng'erimu babanu Khazraj. Twagee nti omusomo gwaliwo gulimu kaseera kanjiko. Makka waliyo kabira bbiri ezaali ez'Ebbeyi, Banu Qurayza, Banu subhanallah, Banu Makhzuma ne Quraish. Mu Makka Banu Makhzuma ne Quraish zikabira ezaali ez'amaanyi era ng'ebali mu buyinza, ku police post, ku ministries, nga kati bw'obiraba nedda bwe byabeeranga. Olidde be balina ssente, be bayivu, byonna zaali meka Abakuraishi ne Banu Makhzuma, era nga bavuganya. Aba Banu Makhzuma baga nti ffe tusinga Ebbeyi, Abakuraishi baga nti ffe tusinga. Ate e Madina waliyo nayeezi al-Khazraji wal-Ansari, naye waliyo bbiri, era nga bali mu buyinza, be balina ssente, be bali mu buli kifo. Al-Aws wal-Khazraj, al-Aws wal-Khazraj. Kakati Banu Bayada bali mu Khazraj, kabira ya Bei, era egambibwa okuba nti bali bananyini kibuga ekyo eky'e Madina. Bajja bafuna omusajja bamutanga Aba Hindi Ad-Dari, ayagala obbawasaamu, bagaana ti kabira ye musajja Muyindi, yani awo Muyindi omwana we, kabira yaffe yaki ya Bei. N'afulumya oda sallallahu alaihi wasallam, ya Banu Bayada ankihi Aba Hind. Mwe kabira mmwe yaba Banu Bayada. Banu Bayada yali kabira nga bwoga nti ab'Emmamba, kubanga bali mu Quraish munda muli. Ab'Emmamba tebali mu Baganda. Banu Bayada bali mu Bakuraish munda, bali mu Bakhaziraj, kabira mu Bakhaziraj. Nabbi n'afulumya oda, mbagambye mbalagidde ankihi Aba Hind, oyo omusajja mmwe omuwala muwase. Ate n'abaana be baba batuuse okuwasa nabo mbafumbize, bamutanga Aba Hindi Ad-Dari. Ate nga Aba Hindi Ad-Dari kaana hajjama, kyekyewuunyisa, omulimu gwe gwali gwa wansi. Kabira ye Muyindi, ekyokubiri mulumisi, era boda bwe yafuluma ne bamufumbiza. Kiraga ki nti omulimu si kyekikulu. Taqwallah, taqwallah kyekiki kyekikulu. Emiryango gino bagireese na hadithi zino tulaga ffe abagenda beerondalonda ne twegiraagira. Basenga babaana ab'obuwala bw'afuna omwami akola mulimu ki, basika kumunyunguza mulimu. Awulidde totuleetera kasajja konna kali awo, munaalya ki kati? Ekyo si kyekikulu. Ekikulu taqwallah. Era Aba Hindi yafuna omukyala, ate ne batabani be baatuka okuwasa, nabo ne bawaseera mu Bawarabu, ate nga wakaana hajjama, mulimu gwe tegwali gwa Bbeeyi. Damu hadith. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
يا بني بياضة banu bayada tugende nti kabira y'abakhaziraji yabeeranga mu madiina omwo yali yabbeeyi kumpi baali bananyini kibuga ekyo ky'e madiina. Naam. يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه. Ankihu aba hindi addaari yali ajja kupakasiza mu madiina nga bumanyira nakati abantu baffe bagenda eyo okupakasa bavubuka n'atuuka eyo nga kabira ye simanyikiddwa naye nga yajja kukola ki kupakasa naye nabbi n'abyetabamu era bamuwa omukyala gwe yali ayagala n'abaana be baatuka okuwasa baabawa kubanga omukulu yali amaze okusiima sallallahu alaihi wasallam n'antalaba mu kamwa n'antaddwamu era talya nkoko mmenyemu kasita asiima bakoze eki sallallahu alaihi wasallam talabibwa mu kamwa taddwamu sallallahu alaihi wasallam. Bonna abagezaako mulaba mu kamwa abagezaako kumuddamu bamaliriza bubi mu miranga n'amaziga. Kati yafulumya order nti bagambye oyo omusajja mu omuwala basi olw'okuba nti la ilaha illallah bali bagitegeera tebamuddamu ne bagenda ne bakola ekyo so nga bali batunulidde omulimu gwe ne kabira mwakola ki kabira si kyekikulu. Omwana w'omuwala waba aleese omwami ng'alimu okutya Allah tabaraka wa taala kabira si kyekikulu. Omwana w'omuwala waba aleese omwami ng'alimu okutya Allah tabaraka wa taala omulimu si kyekikulu. Naye ffe basinga basika kubuuza kalimo bwe balaba nga kasava tebaddayo kubaako kyebatunulira n'eki so nga ate nabbi yatugamba ddiini na mpisa kama qala sallallahu alaihi wasallama idha jaakum man tardawna diinahu wa khulqahu fazawwijuhu. Bw'abajjiranga nga musima eddiini ye n'empisa ze basi omutegana kimala oba munakenya oba masayi oba muluya oba mudinka kasitaba nga la ilaha illallah yatulayo omutima gwe. Ku lwaki eddiini eno lwetula mu muntu eshepinga omuntu n'atya okukola obulyaza amaanya emushepinga bulungi. Naam. وعن عائشة رضي الله عنها قالت خيرت بريرة على زوجها حين عتقت. ولمسلم عنها أن زوجها كان عبدا وفي رواية عنها كان حرا والأول أثبت وصح عن ابن عباس عند البخاري أنه كان عبدا. بريرة عائشة ليس حديث يا بريرة بنت صفوان الحبشية اللي مشارة من إثيوبيا. Barira amanyikiddwa nnyo mu byafaayo by'obusiraamu omukyalo oyo yali muweereza wa Aisha. Bwe tuba tusoma ebyafaayo by'obusiraamu tusoma ti nabbi sallallahu alaihi wasallama yalina abavubuka bamuweereza ewaka ba Bilal ba Zaid ba Usama ba Anas abo baweerezanga mwami n'abakyala bayinanga babaweerezanga bakyala. So si jeno Usama ali mu maka ga nabbi adda muno ayita ku bakyala ba nabbi nedda sebo abo baweerezanga nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'omwami. Bakyala ba nabbi bayinanga abakyala ababaweerezanga bakyala. Omuweereza wa Aisha bamutanga Barira bint Safwan al-Habashiyya mwana nzaalwa ya wano mu Ethiopia. Tulifena Barira era tumusomako ebintu bingi. Aisha yamugula buguzi yali mukataba yamugula buguzi yali akola obuddu n'amwereeta n'amuteeka ewuwe. Of course nabbi yamuyambako bwe yamuzuula n'amulabamu empisa ennungi n'amwagala bawe n'amugulira n'amuleeta n'ava mu buddu n'amuteekaako. Bamutanga Barira binti Safwan al-Habashiyya radiyallahu anha. Mukyala musumisa wa umma nno yogula wadde yalinga manju eyo mukufumba mmere nakoza ngweza ajati tikyamugana kuyiga irimu ku mukama we Aisha radiyallahu anha. Bamutanga Barira linnya lya kikyala.
kakati Barira lumu nabbi yakomawo sallallahu alaihi wasallam ewaka nga muyala nalingira mu kiyungu nga batufumbye ennyama nawulira n'akasukaayo nafuna essanyu yali nabbi sallallahu alaihi wasallam makage ennyama kabanga kanyama ennyama mu maka ga nabbi sallallahu alaihi wasallam kabanga kaki eyo sente simanyi kyekitegeeza tulawo kukafuna bwalaba ennyama natula mu ddiro nagamba mukyala we Aisha njala ndi bubi Aisha naleeta ekigaati n'obuwunga bwagenda okuliira ku kigaati kiri asiigesiigeko ali ekigaati namugamba nti Aisha alamu ara alburumata ala nnaari sitengedde sefuli yange eri ku muliro namugamba nti kituufu namugamba nti dhalika lahamun tusuddiqa li Barira kituufu tufumba ennyama emanju naye ennyama bagisaddaakidde mukozi wange Barira ate ffe situlya saddaaka sinza kukuba bintu bil haramu ya Rasulallah nange kenyini ennyama njagala naye situlya saddaaka ffe Aisha yagaana okujjula ennyama ogiwa bba kubanga nabbi wa Allah talya saddaaka ne famire ye yonna royal family tebalya saddaaka ba ahlul bait enyumba y'omukulu first family tebalya kiki neewuunya nnyo okugamba nti wano Ssaabasajja Kabaka bamutwalira birabo bakateguka tokkirizibwa mutwalira saddaaka biki ate abaleeta tebalina gatego batwalira ayina birabo bibatwalayo mu lubiri ekyo kyekiri kuba ambiya alayhim salam ne famire zaabwe kati Aisha agamba nti ya Rasulallah dhalika lahamun tusuddiqa li Barira eyo nnyama bagisaddaakidde Barira sinza kujjulira haramu omulimu okulaba nti abakyala balina okufaayo okulaba nti babbaaba bwe tebabaliisa buliisa buli kisaze mu maaso si buli kisaze mu maaso nti ojja kuba omwami wo nabbi n'amunnyonnyola sallallahu alaihi wasallam nti ennyama saddaaka ku Barira naye fikufe si saddaaka genda onzijulire ennyama saddaaka kuki ku Barira naye kunze naawe tujja kulyako ku nnyama amakulu omuntu asobola okufuna emaali nga saddaaka naye ate ye bw'abaddamu gigabanga tekyali kiki yadde saddaaka ku ye nebikomaawo okweyongerayo tekyali era yalya ku nnyama eyo nesupu n'awootako sallallahu alaihi wasallam naye mu bimu kubikwasa ennaku nga kijja kityo kubanga mu maka g'omukulu ennyama bagiyita kanyama kijja kiti ekyo ate ffe amaka gaffe ennyama tetugiyita kanyama naye tukaaba buli kanaku obwavu ne gavumenti etusiza obwavu simanyiyo muntu wano ngaewaabwe ennyama bagiyita kanyama ku mulimu gye tulya gwogaana ogabingikooye diro kampumuze ku nnyama naye amaka ge ne bakyala be ng'ennyama bagiyita kanyama sallallahu alaihi wasallam kakati Barira yali muddu ng'alina famire gyakolamu tulina bwe bamukataba yabe yali omuddu n'ayiyayiya n'aweza kasente n'akawa boosi we n'amuta bweta mukataba Allah abogerako mu surati Nur walladhina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khayra wa atuhum min mali llahi alladhi ataakum nawe muyinanga balinga ba slave nagala okuwa sente omute fakatibuhum mubakkirize ate wa atuhum min mali llahi alladhi ataakum bobo muta kubanga abadde akola bwa slave talina kantu mwe ku maali yoyina agende nakyo wa atuhum min mali llahi alladhi ataakum Allah yali ayogera kuba mukataba abo abalinga bali mu buddu nenga oluusi ayagadde obufuluma kakati Aisha yasasulayo sente n'atwala omuwala oyo naye yali mufumbo nga yafumbirwa muddu munne wadde alina gye yali akola
kati wano wali hadithi bwe yamala okuva mu buddu ne bamuta yasigalayo mu bufumbo bwe buli kubanga ti wait erinnye wait ekoze eki erinnye takyali muddu avudde mu slavery. Omukyalo oyo yamala okuvaayo nabbi namukhayyara namuwa alondeko bw'aba ayagala okusigala n'omwami we omuddu jjukira nti omuddu aba la yamliku nafsahu talina kyeyeefugako tayinza ga nti kaŋŋendeko kyola abaddu nga yetasala na solatulujama yeyitikakata ku baddu kubanga boosi ayinza omumwagala mbu yagenze ku muzigo yagenda mukuba emigo nga mutwalo mulamba obusitemu luga nti jama temukakatako solatuluja okwambala jilibaabu yali tebikakata ku bakyala bali mu slavery nga jilibaabu tebakakatako boosi ayagala kumulaba nga tayambadde ate nga omuga yambala kati obuddu wabanga bubi bwe yamala okutola shaha bwe yamala okuva mu buddu nabbi namuwa option bw'oyagala osigala n'omwami wo omuddu bw'oyagala ovaayo amakulu tekiri haramu ono kudda eri n'oli kudda eri kyekireseza hadithi eno twagee nti darasa liri mu kasiira kangi ne ka taarikhi mulimu ebyafayo bingiko bariira bwe bamala okumugulayo n'ava mu buddu nabbi yamukkiriza oba asigala ne bbaawe oba avayo kubanga bbaawe mu riwaya ezimbaga ti yali muddu ate ezimuziga yali muddu naye nga ekituufu yali muddu naye era yavaayo teyamusigaza ku lwaki teyamusigaza nga tasobola mumufuna weyandibadde amwetaagira mukama wamutumye obufumbo tebuna bujja ttambula bwali busobola okutambula nga mukyali mu ATM mwenna muli baddu naye kati ate ono alinye class. نعم دم حديث وعن عائشة رضي الله عنها قالت خيرت بريرة على زوجها حين اعتقت ولمسلم خيرة نبي يمو اوبشن يمو خير يمو ku bibiri londa ko kimu حين اعتقت mkaseera nga maze omuta oba nasigala nebba omuddu nga yabuvuddemu oba baawukana. Naam. ولمسلم عنها أن زوجها كان عبدا. mu riwaya za Muslim bun Hajjaj bun Muslim an-Nisaburi aga nti baawe yali naye muddu ate waliwo eraga nti yali naye nga ekituufu bawa Bariira yali mwami muddu era naye nga musajja muddugavu yajja kuyiiya bamuleta mu slavery naye Bariira bayawukana n'omwami we. Naam. وعن الضحاك بن فيروز بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. أبدا بسكدي وابيوز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إمام نفنو بتكانيا نموامي وانجي نتواوكنا naye titwayawukana na divorce ate naye era teyayawukana nangero divorce naye twayawula bwawuzi ye n'agenda ebweru kakati essaawa zino nkole ntya nika ngisazeemu kubanga takyasobola kutuukiriza obuvunaanyizibwabwe. Waliwo ensonga ziri bbiri ez'okwegendereza ku bafumbo nga baawukana. Bw'olabanga osazeewo ne woowa omukyala oba omwami n'akuwoowa manya weesibye mugwa mu nsingo. Kasita owoowa oba no bakuwoowa oba weesibye mugwa muki tomala gagusumululamu nga ggwe bw'oyagala. Mukazi yanyiiziza ne musula mu muzigo yanamanya ani agambye oyo mukyala wo. Abamu babasulawo nagala n'awoowa omulala kumba alina babiri yalooza alina kiki. N'abakyala be bamu nze omusajja ntawanyiza maama siddayo nanobye kati aba ali awo wasula ne nnyina ne baba bamwogereza ne bamuddamu ne bamuwoowa kumbe kati alina obufumbo obwo. Okuwoowa kiyitibwa aqdi nikah, okusiba ekifundikwa ky'obufumbo. Buli woosiba ekifundikwa ky'obufumbo n'osibisa Quran olina sumuluza Quran si magezi go tinze nanobye siddayo
naye nti wakyali ekifundikwa kisibe. Nze namusuulawo kasita ennyumba yakupangisa bwe ziri mu Bulaya alimanya tetunnagaana naye olinayo ekifundikwa ekisibe. Ddayo kisumuluze Qur'an. Abakkirizibwa okukola ebyo nga wamusanga mu akeedi n'akwata ku mukono ne bagenda ewaka. Naye kasita bakuwoowesa Qur'an n'osiba aqdi nika mumugamba nti okusiba nika oweza basiba busibira kati oba osibyewo olina sumuluza Qur'an. Talaka khulu kweyambulula oba omukufa awo kikimu ku ebyo. So simu zinamusuulawo yanyiiza nenziruka akyaliwo. Allah tabaraka wa taala yatwanguyiza talaka ya mwami, khulu okweyambulula kwa mukyala. Akoye ku mwenna alina windo mwafulumira. Gumwami olina talaka oli alina kweyambulula tiwali buzibu. Oba omwami yagenda bweru temukyawuliziganya oyala kufuna bufumbo bulala mweyambulule. So si kusiba kifundikwa kyakubiri ate yo nno oba omwami kaleko kubanga bamukize nosiba ebina nga byonna biri halal. Yo omukyala asiba eki tabeera na bifundikwa bibiri nga biri validi. Asiba kimu bwe bigaana nasooka kisumulula n'ateekateeka okusiba ekyokubiri. Naye waliwo abakyala abo boolaba mu kateni eyo ng'alina ebifundikwa nga 8 tasumulula nkono eki. Nze sijogebwa musajja ndi mukazi mulungi bwanzanyirako nga nvaayo awo nga ngenda nfuna omulala n'asiba wano n'asiba wali n'asiba wali n'asiba wali tasumulula. Ebifundikwa byonna ekyasooka kyekiri validi byonna biri invalidi kubanga omukyala taba n'abasajja babiri. Eyasooka omuwoowa yebba bana balala bali mu bwenzi. Buli bw'obanga osazeewo okawukana ne muno mu bufumbo mwegendereze mumaleeyo amateeka. Sigazitowa nnyo wadde munyingaganye biki byonna naye mukwate empola g'amateeka ga shariya mugamaleyo kubanga Allah atugamba nti wala tattakhidhu ayati llahi huzuwa. Temufuula amateeka ga Allah muzannyo. Olesaawa bamuwoye balala bamugize eno naye yawoye eri naki abamu abaami yawo wadda n'abaana n'abayitamu naye takimanyi. Akola gwakuwowa n'asuulawo n'awowa n'asuulawo n'awowa n'asuulawo n'awowa n'asuulawo yayitamu dda mu bana. Kakasa nti osumuludde ekifundikwa. Naam. Imam omuddu omukyala wabeera nga yafumbirwa ate ng'akyaliwa mukama we kubanga mukama we aba alina okubeera naye mu mbeera ez'obufumbo kubanga akkirizibwa. Kakati ebiseera by'abaddu babayitanga bazaana. Omuddu aba musajja, slave omwami bamuyita muddu ate slave omukyala bamuyita muzaana. Ama ye slave omukyala, abdu ye slave omwami. Kati baslave abakyala ono boosi we yalinga akkirizibwa okuba nabo mu mbeera z'omukwano nga tekiri haramu kubanga eyo maali ye. Era wasanga nga abasajja ng'alina abakyala nga abawala nga 30 naye gwagira gundi kyoko gye katono nga bagenda mu bedroom. Kyali kikkirizibwa mu Busiraamu tewali buzibu. Naye towooza nti kyakusaaga nga bw'ogamba nti omusajja alina emmoloka 8 mu luggya kyakusaaga nga zonna zize kyakusaaga. Omuddu omu yagulanga 7 million omu bw'ati. Omuddu omu ate era basingananga mwalingamu bakanyama era bali ababasuubulanga nti oyo mukoma bwezi tigo tulaba mu maaso sinze sente ntono nnyo mpozi nkuwa kali kalunnuma kali. Bayogeranga ebbeeyi okusinziira kuki ku maaso sente zayawukananga mwabanga mu lunnuma bamusujja ne bakanyama. Kati nga bw'okirabye nti ogamba nti oyo musajja alina emmoloka 8 ziize mu lujja ziri awo tekisangika. Kati n'ebyabaddu byabeeranga tulowooza mbu byabanga byangu era yasolanga okukola ekyo yabanga muki
mugagga kati ono kyabuuza ati ate yafumbirwanga atya ng'ate neryo olida abanga omufumbo omuddu ono yamalanga kusaba lukusa ono nga taddayo kuba naye kubanga amugabidde omu ku baddu abalala so simbu nafumbiddwa nga omukulu tamanyi abamu baalingamu empisa abamu tebalinanga nsa paka obusiraamu bwe bwabiwera byonna kubanga slavery yali mbi nnyo wadde nga kati ate yakomawo indirect luli baatukimanga bukimi ku njegere ffe twetwala kati genda entebe olabe ekiri wali bakikyusamu buki miggo njegere sibateeka ku lyato akati ffe tuzinoonya atunda n'ettaka mu kyalo agende akulowa slave musajja omwero omwita wakusaaga yakakyusamu bukyusa katono bwati ebirala ne bisigala kumpi kyekimu twalina Sheikh Jamiru imamu wano yennyini tuli wadabu nga tukyali mu misomo tuba tutambula lumu kiro tuva mu salatu leisha akaana myaka nga 6-7 kalina bakadde warabu nikamukuba ekiti kagavuga ati ya abdu gwe muddu nikamukuba ekiti naye abazadde bakayombesa twaba oliawo bakayombesa ne batwetondera biki naye nga kukikamanyi nti kale eyo teekeddwa kuba kiki atola ensanga twali mu jamu mu bitaala nga tuli munga banawo nga yaffe tuli baddugavu mu motoka yaffe emooka yali wali etuliranye nga ebitaala mu bimanyi emooka zibanyi nekaga nti kullu mbuhmun abid kali kogera lwa miya kullun abuhum abid kaga kullu mbuhmun abid batata babano bonna bali badduwa naye nga aboogera ebyo buto naye manya abalina wabijja omuntu oyo endabirwa muyewaka era mwegendereza nnyo abaana bato bwe mubyogeranga abasaaga ye tamanyi nti bano bagenyi si bagenyi ajja biteekawo tayawula bagenyi ne batali byennyini bye mukozesa ye ateeka buteesi bwano kati obuddu bwali bubi obusiraamu ne bubuwera ne bannaffe ne bakendezamu ku natti ne baddiriza ne bakyusamu ne system kawulidako esisemba nakuweereza baana baffe babuwala kugenda mu kukola eyo mirimu nsi z'abawarabu si kisemba nakatono okwata otya omwana w'omuwala mu age mwasingira okuberewa ebbeeyi myaka 2 mu age 21 ate n'omuweereza akole nga watuuse okukula n'atuukawo nga temufudde enjala mwali mufudde enjala yandibadde yafadde ye kati agenda kukola zaani mbuza nnyina bulijjo nnyina yamulabirira oyo we tumukuliza ne tumutuusa ku myaka 22 yaddaalisa nnyina tuli fenna omwana wo myaka 22 mu kaseera ke wabeera ku piiki ate gwe omuweereza eri muleke omwana waffe abeeraawo insha allah situjja kufa njala otujogira bwe tutyafune munne tubawoowe batandika obulamu ate neŋŋombo yafunye akavubuka naye tekalina ssente omuvubuka omuto ssente yazigyewa mumwagala abaana baffe tubawe babbi kubanga omuvubuka omuto okugjako nga zakusikira kitaawe naki naye omuto yazigyewa yazifunye ddi abazadde abamu bakwewuunyisa ayagala afuna akavubuka kato kakava ku yunivasite nga kagaga kavundu yakoze ddi olidde oyo omuvubuka omuto ffe mu sharia batugamba nti omuvubuka omuto taba mwavu omukadde yabeera omwavu ku lwaki omuvubuka omuto akyalina amaanyi agakola omuvubuka omuto buli walaga bamuwa omulimu ekitali ku muzeeyi amaanyi agakola gakoze eki gamuweddemu waliwo omusajja ajja ku mulimu nga tewali ayinza mumuwa mulimu nga ni agenda omulagira oyo ani anamukwata leeti emyaka gye yekitammwe ngaomuboggolera otya niye omuvubuka omuto kati mwavu leero tayina naye mu myaka egi aba mulala
olite muzimuko hikamu z'abawarabu omuvubuka omuto taba mwavu kubanga emikisa gy'okukola gyonna gimuli mu maaso bwegiti talina sukaali talina pressure talina joint simanyi mugongo gunuma bikitalina naye namukadde n'emikisa kati ffe emyaka gyaffe gye tuli mutumalagase kugenda kusaba wani omulimu babuuza oyomulese bwaki ani anamuboggolera ani anamulagira okujjako ngaogenda kuba general manager otuukira mu posti nene tuli fenna abaana baffe oba afunye munne batandise life bajja kukola mpola mpola inshallah wabarakallahu fikum wajazakumullahu khair subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh